Tuli ku mukutu gwaffe ogwa Standard News 9 Element Man muzzukulu wa Mugema nyongera okubebaza mwebale kubeera nga mutugoberera ku mukutu guno. Tuli ku TikTok saako ne YouTube gwegenda yo osaakinge The Element Man oba The Standard News nange muzzukulu wa Mugema ffe tugasookako amawulire. Njagala okutegeeza tukyali ku nsonga za speaker afuuse speaker bwe bugenza okuzironako olwaleero nga poliisi ekyafunziza amaka bajjeemu obumbi n'obumbi bwa ssente ziyali yatereka ate nga mu nnaku zino amawulire agadde gayitingana munnaffe aba omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Masaka babadde bamunywedde wabula mu kaseera kano awanda muliro. Ensonga yamukwasizza ndowooza ntandike n'omukyala ono Justin Nameere ono ffenna twakitegedde bulungi nti bwe yabadde ava okulayira yakwatiddwa. Obuzibu Nameere bwe yakwatiddwa ensonga kwe kubeera nti yalumbye ekisinde kya PLU ekikulembera General Muhoozi Kainerugaba nga ono yalumbye omwami gwe bayita Kabanda oluvannyuma lw'okuvaayo okutegeeza eggwanga nti ng'ekisinde kya PLU bwe kivudde mu nsonga zino era bo tebakyagenda maaso n'okubeera nti bagendera ku nsonga zino. Wabula mu kaseera kano Justin Nameere bwe yabadde adde ewaka ge n'akwatibwa amawulire gayitingana ti Justin Nameere akwatiddwa era bwe bagenze mu maka ge bwe batu ne bagenda mu maaso n'okubeera nti bagaaza ne bajja obutimbe bw'ensimbi obusoba mu biliyoni nga bwonna kigamba okubeera nti wadde bwa mitwalo 5 era mu kaseera kano poliisi bwe bagezezzaako okunya Justin Nameere ono n'agamba nti ssente baazimuwadde wabula nga si speaker yazimuwadde. Bingi bizze biyitingana byogera nti abali ku ludda lwa Anita Among kati esazo yafuuse AAA olw'amannya ge nti gonna AAA Anita Among kati sawa zino afuuse AAA. Mu kaseera kano we baamukutte ne bagamba nti bagenda kukwata buli ali ku ludda lw'omukyalo ono. Wabula Justin Nameere kigambibwa nti ku biragiro by'omukulembeze w'eggwanga oba byabadde bituufu tetumanyi yavuddeyo n'alagira omukyalo ono bamute era mu kaseera kano yateereddwa. Justin Nameere olubadde nga omanye omuntu wa social media asigala social media olubadde okubeera nti ateebwa azze ku mukutu gwe abamanyi emikulu gya Justin Nameere ono ng'agamba nti ensonga yamukwasizza yabadde ensonga ndala era ye abadde talina kyabimanyiiko ensonga zibadde bagenda maaso n'okubeera nti bamukunya. Kyokka mu kaseera kano agenza okuvaayo ng'ate yasazedde eddiiro ali ku ludda lwa Oboth ono kaseera kano yeggwanyiza ekifo ky'obwa speaker bwa parliament obwa Uganda. Era ng'ono ekima kya NRM gikyawataddeko eddusu okubeera nti abakiikirira mu bintu oboolyawo eby'enjawulo. Njagala okutegeeza era njagala okugamba nti ensonga zino ekyamazima buli omu yeebuuza ekituufu ddala kyabaddewa kuba Justin Nameere ebigambo byabadde ayogera ng'agamba nti ye tagenda kubeera nga awagira Oboth ku kifo ky'obubaka bwa palamenti. Mu kaseera kano njagala okutegeeza nti Nameere oboolyawo yavuddeyo dda kati n'alaga oludda nti awagira ekisinde ekya PLU okusinziira ku bigambo bw'atyo byagenda abeera nti ayogera. Era mu kaseera kano Nameere kati ali free era agamba nti talina nsonga nkulu. Kangezeeko kuwa ebigambo Nameere ono byagenze maaso ng'ayogera bwe badde bakamuyimbula ku nsonga ezimu oba endala. Nameere mumanyiri wange obine bwaseseka ku kikyamu kyakoze nengattamu ebirala kibanvumye infact naako mu kabuŋŋano nga bayomba n'omusirikale ono owange nga bakanno era obwedda bampita honorable naye yabadde abbye miliyoni 5 munnaabwe kuliko munnaabwe yabadde waliwo miliyoni 10 zaadde zisigaddewawo obwedda wensya ssente zengabira abantu kati munnaabwe yabadde abbyeko kabando katta bo bennyini musirikale bwe bagambye alina bwe yamuyise
tunakugira ina bwo omusiri wa percent za honorable nenga atokera mu Swahili banne benyini ate ne bamunyika ne bazimujja ne bazikwata ne bikola ki ne bazinziza so sijja kulimba era bwe bambuuziza ne bagamba bose ne babanenya nti abasirikale abakyala babadde balina kola ati atenga mwabadde mungu naye kirungi kisaidi awabadde watuddeyo musirikale wange president weyamba kakati ate bali nabo ne babatujjako naye nabo ne babanga ate abakwate emmotoka eyaabwe maaso ne muyingiramu omusirikale omu avudde ate mweri eyannonedde empigi n'ayingira mu motoka egoberera kakati gye byaggweredde simanyi bali gye bagenze naye gye bana ababadde original bannonye Masaka simanyi naye ng'emmotoka zeegoberedde nesimanyi kati bannonye nabo kuntwala walala bannonye kukola ki but ne bagamba nti bona bikufuufwe tolina musango gwonna nabali bennyini babadde jasirent abasirikale kati operation engeri zigenda mu maaso abamu bakakuka information abamu bamala bayikana ne bamugamba kino bakya bulimba ne babuuka abamu baagala kulaga nti bakola nnyo but it's okay instructions to a president to take you home ne bambuuza tukutwale waka Kampala oba tukuzeeyo ekyamazima obudde bwabadde bugenze ng'ate nina abantu bakaaba abaliikaana abakola kintu olusaawa abantu abo baatutuuseeko ssaawa zaabaddenga 7 akadde kagendereddemu kuba bano olwavudde wa ate ne beekutuma ekyalusuute ne tumalawo essaawa nga 4 ekkomera lye bandeese kiki ekigenda maaso kereziya y'abandi bwe beekukumye tukyagenda maaso nokuba nga tuwuliriza ensonga za sipiika nabo baabadde balina ate gwe batabuuza balinamu okwenenya ku kye baabadde bakoze kuba tekirabadde kituufu nkuwabya sipiika eventually nkuwabya munne abadde munne wa Anita omusirikale nya beyogedde nazo nabo omuwange ne bamugamba n'angamba abakyala takisuubira nti Nameera asobola okwenyigira mu kintu kyonna n'ategeeza nti ekintu ekyamazizaamu amaanyi nze yamugambye ye ekizibu kya Nameere loyalty eri NRM buli kya NRM yajanjawaza n'asukka ekyokubiri nga ndayiraaganya bonna binnakubira president essimu nayogera ne president ku Sande lwe yali ajja wano e Masaka ku Lwokusatu nga byekyanfansi tebinnatuuka namubuuza nali namukubira ng'ali bizi nvudde eno mu mikolo nga ntuuka mu Lwera bwenti bankuya bangamba bistand by president akuwagala bwe nadde bali ne twogera ku by'okukyala kwe ne mmubuuza kyekintu nga n'ebbaluwa ye naawe mutannafuluma eyasseeyo ne mmugamba muzeeyi abantu abeesimbyewo bonna bantu baffe namuganza kubanga balina ne honorable namuganza ate naye yali yeerako okukyala n'okwanjula kwange zonna abantu bonna baafe netiwaka twazizimba gye mubeeredde mu mpala nange ndowooza ebigambo ebyo biwulira ejjasi Nameere agenda maaso n'okubira abadde atutanyako ensonga ezimu oba eryawo ezamukwasiza ku nsonga zino ezibadde zimwogerwako ennyo nti ali ku ludda lwa Anita Amongo era bonna bagenda kubeera nka bamukwata ensonga ya Justin Nameere kale saazino ali fule agenda maaso n'okubeera nti ayogera ebinyine ebyamukwasiza tujja genda maaso tubeere nga tubibawa era nga tulondoola ensonga eno kakati njagala nkutwala butereevu ku nsonga za sipiika Anita Amongo mu kaseera kano afuuse ensonga afuusa ekizibu mu ggwanga Uganda bwebuzibidde olunaku olwaleero nga poliisi ekyagenda maaso okubeera nti eyaza amakaage ng'amakaage agasangibwa ekigwo bajjeyo obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente ze yali yatereka poliisi njagala okujjukiza nti President Museveni yalabudde omukyalo ono asooke abeere ewaka aleme okubeera nga abeera mu bifo byonna ebyolukale nga kino nno kyekyawaliriza bambega ba poliisi okuva mu bitongole ebyenjawulo okuli amagye SFC saako n'ebitongole ebirala okuyingira mu nsonga zino okulaba nga omukyalo ono basooka bagenda maaso n'okubeera nti bamukwata wabula nga mu kaseera kano omukyalo ono yagenze mu maaso n'okubeera nti akwatibwa okubeera nti annyonnyola ensonga ezimu era nga mu kaseera kano omukyalo ono bamusamuninze
ajje ku kitebe ky'abapoliisi oba ku kitebe ky'abambega ajje yenyonyoleko ku ebyo ebimwogebwako nti yeezibika ezimu ku nsimbi ez'omuwi w'omusolo. Bino nno okubyawo kyavudde kubeera nti emmotoka ya Rolls Royce mu kaseera kano eri ebalirirwamu obuwumbi bw'ensimbi 3.5 billion okubeera nti yagigula n'agireeta e Uganda. Eyo ne yamuviiriddeko akabasa ensonga zino zitandika okubeera nga ziranda zitambula era nga buli omu yeebuuza naye Anita Among ono ssente ekyamazima azijjawa. Wano no poliisi olunaku olw'eggulo yagenze bwetu neeyazza amaka ge era okkakana nga omukyalo ono ebimu ku bye baazizza mu maka ge wabaddeyo ebintu eby'enjawulo. Poliisi zagenze okukola ssanga 8 nga poliisi olunaku olw'eggulo nga poliisi ezinzeeko amaka ebitongole by'enjawulo okuli amagye, okuli jaati, okuli abasemwayi, okuli SFC nga bonna beetolodde amaka g'omukyalo ono okunoonyereza ebyo bennyini ebimugambibwa oba okubeera nti emisango gino yagizza. Njagala okutegeeza gwawuliza Standard News UG nange the Element Man wano tubawa amawulire amasu. Era mu kaseera kano omukyalo ono yagenze mu maaso n'okubeera nti ensonga ezimu agenda mu maaso n'okuzoogera era n'agenda mu maaso n'okubeera nti ssente zino oba oliawo ezimwogebwako nti yazizza oba engeri gyazze asaasaanyamu ensimbi z'omuwi w'omusolo engeri ebadde ya kidiimuudo. Anita Among ono kati mu kaseera kano ayitibwa AAA kuba Anet endala Amongo ate endala Anita. Mu kaseera kano omukyalo ono buli omu abadde yeebuuza amaanyi wajja agajja era omukyalo ono abadde n'amaanyi banna. Njagala okutegeeza nti Anita Among ono ekyamazima ebintu bye oba oliawo nyinza okugamba nti bibadde nga aganaaga nga ensonga ezimu oba oliawo abadde agenda mu maaso n'okubeera nti azoogerako mu ngeri emu oba endala. Ate nga mu kaseera kano omukyalo ono wenjogeera kati wabula njagala okutegeeza nti omukyalo ono ensonga zino oba oliawo ayinza okubeera nga ezimu abadde azimanyi ate nga ezimu ezimwogebwako abadde tazimanyi. Ensonga nakugambye nti mu interview eyasoose nakugambye nti gavumenti essaawa zino bwetunulira omuntu ng'akola byakola esobola omutunuulira naye ate state kyetasobola mutunuulira. Kati essaawa zino state yeri mu nsonga z'omukyalo ono Anita wabula njagala okutegeeza nti Anita Among ono wetwogera kati nga omwami talabikako wadde ate Magogo ngamba Magogo tewali amanyi waali ewatuufu okubeera nti ayinza okuba ayina bamunoonya bagende maaso n'okumunoonyerezaako ku nsonga ezimu oba endala kyokka Magogo ono essaawa zino talabikako era tewali amanyi watuufu waali. Bwe buzibedde olunaku olwaleero nga poliisi ekyali mu maka g'omukyalo ono abadde Speaker Parliament Anita Among era nga mu kaseera kano ebyokwerinda bikyanywezeddwa mu bifo bino eby'enjawulo okuli amaka ge agasangibwa e Nakasero, amaka ge agali Ekigo, amaka ge agali Entinda, amaka ge agali e Bukedya eno nga yo gye yasimba amakanda oba gyeri ekitundu kyakiikirira mu kaseera kano. Poliisi yatutte buli byuma ebyetaagisa okulaba nga emenya singa wabeerawo ekintu kyonna ekiba kijemesezza okunoonyereza kwabwe. Wabula nga mu maka gano agasangibwa e Nakasero ekiro waliwo ebibokisi n'ebibokisi bye baazudde wala tetwategedde bulungi oba ddala ekituufu zabadde ssente oba ddala ekituufu byabadde documents ezimu ze bagenda maaso n'okubeera nti banoonyerezaako. Yeeyo nno ebiri ku nfu ezo. Wabula era obuzibidde olunaku olwaleero nga mu bifo naddala mu maka ge agasangibwa Ekigo eno poliisi eriko ebintu naddala obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente bwegenze maaso n'okubeera nti ezuula mu maka gano
wabula nga tetunaba kutegeera ssente zino ziri mmeka, wabula nga poliisi mu kaseera kano yeyina okuvaayo okutunyonnyola ku nsonga zino oba yeyina okuvaayo okutunyonnyola ssente mmeka ze bazudde mu kaseera kano. Anita Among ono njagala okutegeeza nti engeri bazzenga ndowooza bamulondoola ku ngeri gyazze ayonoonamu ssente oba ssente ez'omuwi w'omusolo nga mu kyo nga ssente zino ebiseera ebisinga abadde nyiza okutegeeza nti ssente abadde alina engeri gyazisaasaanyaamu omuli okwambala engoye nga buli lugoye kumpi lwa bukadde nga 3 ate nga olugoye lwayambala taluddamu ate nga engoye zino zirinnyana nnyonyi okubeera nti zituuka e Uganda. Ensonga endala ekyasinze okunoonyereza ku sipiika kwe kubeera nti ebintu ebimu naddala mu ggwanga Uganda naddala palamenti eno ebadde erina engeri gy'ekyuseemu. Palamenti y'omulundi guno efulumizza ssente obumbi n'obumbi bwa ssente mu ngeri eringa ey'ekyeyonoonero. Era ensonga lwaki bazze nga batunuulira omukyalo ono nga buli omu yeebuuza ti ssente zino ekyamazima zivaawa ziragawa. Byebyo nno ensonga wano nno era nga njagala okutegeeza nti bw'otunuulira palamenti y'omukyala Rebecca Alitwala Kadaga era nga naye mu kaseera ako yaliko sipiika, bino oyinza okugamba tebyaliwo, wabula nga mu butabeerawo okwo ebintu ebimu ye nga Kadaga agamba nti byalinga obaoliawo okuyisa mudde. Era nga njagala kujjukizaamu nti eyali sseeke y'ekibiina kya NRM ebiseera biri sseeke y'ekibiina kya NRM we baalonda ekifo ky'owa sipiika nga bagenda maaso n'okubira nti bayombagana abakyala bano ababiri. Kadaga yavaayo nti ffe tumanyi ekibiina kya NRM gye kivudde naye gwe olinga ayagala okukisaanyaawo. Era wenjogera nti Kadaga omukyala ono maama Busoga yakazibwako erya maama Busoga nyiza okugamba nti mu kaseera kano ayinza okuba akuba budigudde olw'ensonga nti ensonga ezimu yagenda maaso n'okuzoogerako naye ate kati mu kaseera kano ziringa ezituukiridde ez'omukyala ono Rebecca ez'omukyala ono Anita Among mu kaseera kano. Bw'otunuulira ensonga zino eza sipiika wa palamenti mu kaseera kano abaddeko wabula nga takyali kifo kyonna kyalina mu gavumenti eno okuggyako okubeera nti engeri omuntu ng'obaddeko omunene balina okulekerayo lwakiri omusirikale omu ate nga gavumenti yegenda maaso n'okubeera nti emusasula takyalina wadde mukuumi era nga omukuumi alinga omu yekka gwasigazza emmotoka zonna baazimuggyeko. Otunuulira nti ebiseera ebisinga omuntu okumuggyako convoy basooka kubeera nti bamulayiza naye nga bw'aba tebalina kubeera nti bamulayiza basooka ne bamulekera convoy ye agira anyumirwamu mu kaseera mpaawo wekaaga mu kaseera mpaawo wekaaga anyumiremu okutuusa gwe bagenda maaso n'okubeera nti balonda ba sipiika omulala. Era njagala okujjukiza nti Kadaga ensonga zino mwenna mujjukira olutalo olwaliwo wakati wa Anita Among ne Kadaga ono. Buli omu yayogera munne ebisongovu maaso ga mukulembeze w'eggwanga nga ye Kadaga agamba nti omukyala ono gwe mwagala okulonda ekyamazima agenda kusanyawo ekibiina kyaffe kumpi. Era kati wenjogera ye nga ye omukyala ono ateekwa okuba nti ye gyali bw'aba tanywa mwenge ayinza n'okuba ali mu ccupa nga 5. Olw'ebyo bye yayogera ku mukyala ono ng'agamba nti ayinza okujja ye ekigendererwa kye kyakwagala kusanyawo kibiina kyaffe ekya NRM ate nga ye Kadaga agamba nti ekibiina kino akiruddemu nnyo ate nga ye ayagala okukitwala. Ebiseera ebyo yali yakava mu kibiina ekya FDC kuba omukyala ono Anita Among kati yafuuse AAA bwe yalingira mu palamenti yagira ku kaadi y'ekibiina kya FDC bwe yatuuka mu palamenti n'afuna ekinyegenyege bw'atyo ne yeesoga ekibiina kya NRM era nga kino kyakubaganya nnyo empawa bannakibiina kya FDC nga bagamba nti omukyala we bazze bamuzimba mu byobufuzi naye ate NRM eyinza okuba nti eyagala kumukozesa ate n'oluvannyuma emusuulewo obusuuzi. Era kati wenjogera kati bo abantu abasinga ab'enjawulo lwakuba nti Besigye atukozewo binti ng'akyali mu kkomera twandibadde tuwulira ku bigambo bye byagenda maaso n'okubeera nti ayogera yakivaayo n'agamba nti ye Mwami Museveni tamwesiga
akulonda bwatyo n'agenda maaso n'okubeera nti akozesa ate n'oluvannyuma n'agenda maaso n'okubeera nti akusuulawo mu ngeri emu oba endala. Omukyalo ono mu maka agasangibwa Ekigo, poliisi woowulira bino nti gwe buli maka ga sipiika g'obadde omanyi oba gwe mumanyi gonna kati gajjuddeko basirikale, tekyalina access muntu yenna ayingira, era nga omukyalo ono yagenda maaso n'okutambula n'abantu bano okubabuulira ssente oba weziri, ate nga mu maka ago agasangibwa Ekigo bagamba nti waliwo ekisenge kye bamenye nga mulimu obutitimbe bw'ensimbi nga bonna obusinga bwa $5,000 era ezo ssente ezo abazisaaze mu kisenge nga kibaddeko kufulu bamenye mbo bagezezzaako Musa ab'ebisumuluzo ye n'agamba nti tabiina ng'omanyi poliisi bwetu neevaayo n'egamba ensonga yatuleese yakunoonyereza ate ensonga lwaki tusazeewo tumenye tuzze kumenya tumanye biki ebiri mu kisenge kino, era okakana mbu nga baggyemu ssente eziwerera ddala obumbi n'obumbi ng'ezisinga za $5,000 kuba tebannabafulumya ka $10,000 kati $5,000 omuntu wabanga azirina ziba ssente nnyingi nnyo ddala. Omuntu njagala okugenda maaso n'okubeera nti okutegeeza nti kati mu kaseera kano obukuumi amaka poliisi oluva mu bitundu by'Ekigo egamba nti egenda mu bitundu bye Bukedya nayo balina okubeera nti bagenda mu maaso n'okunoonyereza ku nsonga zino. Ate ekirala poliisi era y'emu ezudde receipt egamba okubeera nti omukyalo ono mwe yasasulira ssente ezaleeta emmotoka eno eya Rolls Royce, ng'emmotoka eno okusinziira ku lisiiti ya kawumbi kamu, nga kitegeeza nti emmotoka eyogebwako ya buwumbi 4, emmotoka eyogebwako ya buwumbi 4 n'ekitundu, obusatu obwagigula n'akawumbi akamu akaleeta emmotoka. Era kati bw'otunuulira nti emmotoka eno yayitira yaleetebwa ku Kaaliya Entebbe, yaleetebwa ku Kaaliya Entebbe yina emmotoka ekika kya Rolls Royce. Lisiiti yino yakawumbi kamu okubeera nga yaleetebwa, era nga ssente zino zasasulibwa mu Diamond Trust Bank. Ensonga nno zikyagenda mu maaso, era nga yajjira mu Kago Entebbe. Kale ezo n'ensonga za sipiika wa Paalamenti mu kaseera kano, y'ensonga lwaki omukyalo ono kwegamba omukyalo ono nze kyemumanyiiko ye abadde teyeegayiriza nga buli kyayagala akyetuusaako, abamu ne batuuka n'okugamba naye ono omukyalo ono singa abadde maama wange. Naye essaawa zino njagala okubuulira nti abadde alina engeri gy'ayogezaamu amaanyi mu bitundu eby'eggwanga, era nga omuntu naddala ensiike y'abannamawulire omuntu avaayo okumwogerera ne bw'oba okoze ekituufu gwe olugwamu kakana nga bakutambuza ku poliisi ez'enjawulo okutuuka lw'otendewalira n'ogamba nti ye bannange mwoba munvunaana mukole ki, munvunaana okusinga okuntambuza. Ye omukyalo ono Anita Among. Njagala okutegeeza, njagala okujjukiza nti emisinga omukyalo ono emisango gye gimusinga gavumenti erina obuyinza okweddiza property ye batya nti bagenda kusinziira ku ssente z'abadde akozesa n'ebyobugagga by'alina. Bw'owayingira Paalamenti walina bya bugagga ki? Wabula mu kaseera kano olina bya bugagga ki? Gavumenti oba state evunaanyizibwa okuba nti etwala ebitundu 5 tikati gwe bw'oba olina ebyobugagga ebya 50% gavumenti egyeddiza
bwesibanga ssente waziyisa zakolebwa mu ngeri etaali ntuufu gwe nekulekera 50%. Era nga 50% gye bakulekedde bwekitunuulira nga nti nayo 25% wagikozesa bubi, gavumenti oba state erina obuyinza obukujjako 25 endala percent yo netwala 75% gwe nosigaza 25% yo ng'erina 75% nga 25% eno ng'omuntu nga Munnayuganda obeerako wonna ne w'oba oli ne basobola okubeera nga ssente zino oba ebyobugagga babikulekera otandikirawo okubeera nti weezimba. Ebyo nno nakugambye era nakwawulidde nti waliwo enjawulo wakati wa gavumenti ne state. Nti state oyinza okukola ebintu byonna by'okola nga state ekutunuulira nga gavumenti ekutunuulira, wabula yo state neevaawo neegamba naye ggwe ensonga zino olabika ozikutte bubi, awo state nejja neekola ki, state neeyingirawo. Njagala okutegeeza oluvannyuma lwa bino byonna okubaawo waliwo ebiriwo nange bikyantabudde ne twebuuza bitandise okuyitingana ku mitimbagano. Mutabani w'omugenzi eyali sipiika Jacob Oulanyah ono asinzidde ku mukutu gwe asinzidde ku mukutu gwe awandiise ebigambo bino mu lulimi lwabwe kyokka n'amala n'abivuunula mu lulimi olunnansi oba olulimi olunyaanyimbe fenga eggwanga lwe tuyinza okutegeera overall, kuba eyo balina culture yaabwe ate naffe tulina culture yaabwe. Mutabani wa Jacob Oulanyah ono bw'agenze ku Twitter ye alina ebigambo by'ataddeko n'agamba nti ono mwogeddeko erinnya limu amuyita Andrew, mutabani w'omugenzi Jacob Oulanyah. Awandiise ebigambo bye bino ku mukutu guno ogwa Twitter ebigamba nti Tonguma Oneko wrote Obedo Tonguma Igete. Kankaddemu. Tonguma Oneko wrote Obedo Tonguma Igete. Mu kunoonyereza ennyo oba mu kuluvuunula lugamba nti the spear that killed the king was the spear closest to him. Kuno tayogedde erinnya lya muntu. Kino nno oluvannyuma Bannayuganda okutegeera ekigambo kino, okutegeera mu luzungu olwabwe balina gwe bakoonyeeko. Sijja kumwogera nammwe muyinza okuba mumumanyi. Kakati byonna nga byogerwa ku mukyalo ono Anita Among. Statement eno era yemu bagamba nti yeetoolera ku nsonga z'ebyobufuzi oba oliawo ezaaviirako mbu oba yalina stress musajja wattu Jacob Oulanyah fenna tetumanyi. Eyo nno sigenda kubeera nga ŋŋendayo eyo ennyo ekiwanvu, wabula njagadde kutegeeza ku ebyo ebiriwo essaawa zino. Kakati ebimu ku poliisi bye yakazuula mu maka g'omukyalo ono kuliko lisiiti ez'enjawulo, bank slip ez'enjawulo, bank ez'enjawulo. Ate Bannayuganda kino njagala tukimanye, njagala bategeeza nti mu kaseera kano bayise na kamishona okuva mu kitongole kya URA okujja ne properties z'omukyalo ono Anita Among, bamusamoninze ajje nazo, era wiiki eno tumusuubira okubeera nti alabikako mu kakiiko alabikako ku kitebe ky'abambega ba poliisi okubeera nti bamukunya
ku nsonga ezimu endala. Oyo yamugambye byalina okujja nabyo kwe kuli property z'omukyalo ono ziri mu mannya ki. Ne wawadze asasuliranga emisolo byonna babyagala kati mu kaseera kano okugenda mu maaso n'okubira nti banoonyereza ku nsonga zino. Kamishona mu kitongole kya URA naye bamusamuninze okujja okubaako n'ensonga zagenda mu maaso n'okunnyonnyola ezikwatagana ku byobugagga bya mukyalo ono Anita Among oba ddala ebyobugagga bino abikufuna mu makubo matuufu oba nedda. Ate wekyogera kati nga mu maka nakugambye nti poliisi erina obuyinza obukola buli kimu gwe singa ogireetako ettumba. Gavumenti eno erina buli kimu, erina obusobozi okukola kyonna kyebeeyagala gwe singa oba ogireetako amaanyi. Mu kaseera kano bwebuzibidde olunaku olwaleero ng'ebigenda mu maaso biraga nti omukyalo ono mu maka ge basanzeeyo ezimu ku nsimbi okuli ssente z'e Uganda, okuli pounds, okuli US dollars, zo byonna bisangiddwa mu maka ge agasangibwa e Kigo. Ate nga ne sayidi z'e Nakasero nayo balina ssente ze baggyeeyo ezimu ne ku mmotoka oba oliawo ne bazibowa. Kyokka mu kaseera kano tetunnamanyawo Magogo ono gye yeekwese, era bw'omukubirako ssimu nga ye Magogo ajja kukugamba tombuuza biwanvu. Magogo mu kaseera kano sijja namukubira nange tebanjoola. Ebagamba nti naawe oli side ya Magogo bagende batulakinga enze ng'ate ye gwe baagala tebamanyi naye waali. Wabula nga n'emmotoka ekika kya Rolls Royce eyaleese ebizibu naye tennaba kubeera nga erabikako mu kaseera kano nga kigamba okubeera nti emmotoka eno yabuziddwawo wabula nga nayo tebamanyi kituufu waweeri. Mukyalo ono ye yavuddeyo yaga nti emmotoka eno yamuweebwa mukwano gwe, naye buli omu yeebuuza mukwano gwe okyoyo ayinza okuyiwamu emmotoka ya Rolls Royce. Ekyamazima eyo nno ensonga buli omu yagenda maaso n'okubeera nti agyebuuza ddala emmotoka eno ddala kiki, eri mu makubo maki, eri mu makubo matuufu oba nedda. Wano ku Standard News byonna bitugenda maaso n'okubeera nti tukuweereza mu kaseera kano, era ensonga nja kubeera nga nzikuwa era nga we nkugambye nti mu kaseera kano ensi ngezaako okuwa kati era Muhoozi ku mukutu gwe Muhoozi Kainerugaba njagala okutegeeza ku mukutu gwe ogwa Twitter agambye nti kino bakituumye maliza ufisadi, nti operation ey'okubiri okujja bakaups bonna mu ggwanga era bo tebagenda kubeera nti bafuuka abatiitiizi ku nsonga ezimu oba ez'eggwanga. Era mu kaseera kano njagala okutegeeza nti enkyalo bayinza singa leero mu maka gano agali Ekigo okuga nti obuzibidde olunaku olwaleero nga bakyaliyo, ate nga amaka omukyalo ono agasinga obungi bagataddeko obukuumi obw'enjawulo, agamu ne bagateekako n'abasirikale okugakuuma. Enkya mukama aba asoboseza security agencies zino bayinza okugenda e Bukedya ate naye bagende mu maaso n'okwasa amaka gano okusobola okumanya ekyamazima kiki ekirimu. Ate
wabula mu kaseera kano mubadde muga nti mu maka ga speaker parliament ono waliwo ebigambibwa ebyawongo ebizuuliddwa mu maka gano nga muno mulimu ekifaananyi ekya Muhoozi ekya Janet Museveni ekya Museveni yennyini n'ekya Andrew Mwene nga ono kwegaba ekifaananyi kino nga bakyetoolozzaako engeri y'obusaasi engeri y'obuguwaguwa oba ddala byebyo byennyini bye bazudde simanyi nze naawe era batuuse n'okugamba nti nga Popu asirise Popu musajja wattu mumuleke bannaaye Popu ye mumuleke bannaaye wabula ensonga zino njagala okutegeeza amaka gano aga Anita Among go bagenda kugaza olunaku olw'enkya mu kaseera kano kuba leero amaka gano agenti ndago bayinza okugaza olunaku olw'enkya ate ndowooza kwe bagenda okubeera nga basinziira okubeera nti ate beeyongerayo mu kunoonyereza okulala era nga mu kaseera kano tewali ayinza kumanya ate nno ekyewuunyisa abantu bano batambula n'omukyalo ono okugenda mu maaso n'okubeera nti bamunoonyerezaako okumanya ensonga ssente wagiyazissa ssente wagiyaziteeka saako n'ebintu ebirala wano ku Saturday News tugenda kubeera nga tubatuusaako emboozi eno oba oliawo embeera yonna tujja kubeera nga tugibawa naye nga byo ebya Speaker Anita Among bikyali bibi ddala olw'ensonga nti buli kimu kyonna kigenda mu maaso n'okubeera nti baaza kale ye Anita Among ye nno bye bikyali ebizibu bye naye nga tugenda kubeera nga tubibawa biki bye bazudde naye nga kyemmanyi nti kye nga kyenyibagambye nti ebifaananyi bino nkugambye nti Anita Among nabo bikyaleesiwo akabuuzo obaddala babisanze wuwe obaddala babisanze mu kifo ekirala. Nze da Element Man muzzukulu wa Mugema, Mukama abeere nammwe ate nga bwengenda maaso n'okubeera nti mbatuusaako ensonga zino mubeere bulungi ate tuddiŋŋane omulundi omulala era ensonga ze zimu zikyajja ku mulundi guno ngenda kubeera nga nzibatuusaako tukyagenda maaso n'okubasunsulira ensonga zino. Wiiki eno tusuubira ebintu bingi omuli kamishona wa URA okweyanjula ku kitebe ky'Abega ba poliisi Anita Among okweyanjula wakya kyembadde neerabiddemu nti buli muntu yenna eyaliko kamishona naye alina okwansalinga bagenda musamoninga mbu era ekyo nakyo tukirinde. Kale kwegamba buli kimu kyonna kwegamba kamishona mpuuga oba leader of opposition buli omu bagenda kumusamoninga. Njagala okutegeeza nti waliwo ko ku nsonga za miliyoni 5 ku ngeri gye zaagabibwamu waliwo ebibuuzo bingi era omukyala ono Anita Among ne bagenda maaso n'okubeera nti babuzaabuza wabula kati ebiwo bigambibwa nti mu kaseera kano n'omukyalo ne leaders of opposition ababaddeko nti bayinza okubasamoninga olw'ensonga ekutte wansi ne waggulu okumanya butya we basaasaanyamu oba we bafunamu ssente zino engeri gye bazifunamu biki bye baakola okulaba nga baweebwa ssente zino. Kino nno ababaka ba palamenti abasinga obungi bazze bakyogera lunywe ti ssente zino eziweebwa abantu bano osanga teziyita mu makubo matuufu. Balina okunnyonnyola engeri ssente zino gye zigabibwamu. Wabula njagala okutegeeza nti kati eggwanga litunuulidde obanga wiiki eno waliwo ebintu bye batunuulidde omuli okuyita ba leaders of opposition mu bifo ebyenjawulo
abaaliko ssaako ne bakamishona abagambibwa okufuna ku ssente ezo ebitaano nabyo nti bayinza okubasamoninga. Kati kwegamba buli yennya abadde aganyulwa omukyalo ono Anita Among former speaker bayina okumusamoninga okumanya buli yafunako ku ssente ezitaali bwe zityo kuba nti abaka bavuddeyo nga bakyogeranye nti palamenti eno ekyamazima yafuuka ki? Yafuuka ki? Yafuuka buli buwanguzi oba balemereddwa okusaavinga ebintu byabwe? Byebyo nno byensobodde okubeera nga mbaleetera. Genda ku Standard News UG, tuli ku Facebook, tuli ku TikTok, ogende maaso n'okubeera nti tukuwa ebintu byonna. Nkugambye nti wiiki eno tusuubira Anita Among okweyanjula ku poliisi, tusuubira kamishona wa URA okweyanjula ku poliisi, tusuubira the leaders of oppositions abaaliko okweyanjula ku poliisi. Kati byonna wano ku Standard News tugenda kubeera nga tubyowa. Nze da Element Man muzzukulu wa Mugema.